Yo mu kibuga Mbale ebyokwerinda bibadde binyezeddwa okuviira ddala ku makya ga leero era abasirikale babadde bayitirivu nnyo nga bonna babadde balindiridde embabazi agezeeko alinnyo ekigere mu kibuga kino olwo zidde okunywa. Enguudo zonna mu kabuga Mbale zibadde zirawunwa buteddiza. Ebimotoka bya poliisi biroole ebiwanvu okuzaama birabiddwako mu kibuga kino Mbale n'emirirwano. Abantu babadde bamaze okuŋŋaana mu kibuga nga balindirira mwami Mbabazi newankubadde nga poliisi obwedde bakugira okukola obukuukuulu obusukka mu bantu abasatu. To give credit for the president, but at the end of it is failing. He has failed. He's failing. He's in the process of failing. Because for example, Honorable Mbabazi was his key man. Now that he's not with him, I think he's panicking. And when you begin to panic, you lose your foot. I'm sure about that. They have to win. What type of government? Intimidation for us. Surely. About what? About what have we done? Mu maka g'omubaka Nandala Mafaabi agasangibwa mu kibuga Mbale nago gabadde gakuumibwa butiribiri era nga abasirikale bageebulunguludde gonna. Abasirikale ba poliisi balabiddwako nga balwanagana n'abantu mu kibuga Mbale abadde batakkiriziganya nabo ku ngeri y'okunywezaamu ebyokwerinda.